Yama Boka Mokta North tulengeddeko omukyala Amelia Kyambadde mwena mumujjukira bulungi yaliko minister wa trade era obolyawo Hilderman Dr. yamujjayo mu kalulu kabiri 21 akati ono akomye okuteketi enaremo yagala kubanga ekifo kino akyeddiza era zigawanye kakati no atazeyeka atulaba mbamu kwa mwerekeddeko yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era yaliko speaker parliament Edward Kiwanuka sekandi kulabanga obolya olutabaalo luno balutandika nangabo kugirumya mannyo era bibimu kwebyo abyolaba erigo mulungi atugoberera okay Irene Mirembe abaddewo kwebyo nga byotabuliro era katufune kwebyo byasasaawo Thank you. I also wish to remind the candidate that our campaigns will be starting officially on the 10th of November. And we're also inviting you, either yourself or your official agent, to come on Monday at 9 a.m. exact with the campaign program for us to be able to harmonize on how we are going to move across the constituency together with the other candidates as we canvass the votes. We wish you all the best in the field. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Kyambadde Amelia Ann duly nominated as a candidate to contest for election as a member of Parliament from Mawokota County North Constituency, Mpigi District. Congratulations and wish you all the best in the field. Here's your copy. So mulabi waffe wa BBS Telefaina gabona kutegeezezaako emabega wali nti mu bantu abasuubira okusunsula olunaku olwaleero mwe muli n'omubaka Amelia Kyambadde era omuwabuzi wa President ku nsonga z'amakolero wamu n'ebyobusuubuzi zigenza okwera ssaawa 5 ne dakiika 10 ng'ono akulira akakiiko k'ebyokulonda mu district Mpigi Everest tuna omugini ng'amulangiridde era ng'amaliriza okwewandiisa. Honorable abalabi ba BBS Telefaina saba obategeeze biki ebyo ebiganye byolabye mu myaka 5 gy'obadde toliiwo ebikuggyeyo okusalawo okugamba nti okomewo weewandiise okuganye ku kifo ky'omubaka muwama okutano webale nnyo webalire ddala ekisinga ddala kibadde kisinga okunnoma kyeky'abakyala engeri gye batulugunyizibwa mu malwaliro abakyala bagenza okuzaala basaba ssente nnyingi nnyo ate keya gye babawanga tebakyagibawa kubanga tewali abalambula nze nabalambulanga eddagala terirabika ebyo ebimu nze ndaba tulina engeri gye twabiyitangamu ne tulaba nti abakyala baffe baganyulwamu ekyokubiri be baana b'amasomero abaana b'amasomero fiizi babaleega mpitirivu buli nayingirangawo ne twogera n'abasomesa n'abakulu b'essomero ne tulaba ngeri ki abaana bano gye tubayisaamu naye basanga mu nguudo nga babagobya emisana n'ekiro kubanga tewali leadership ekiraga amasanyalaze twasakanga masake nga tugajja mu gavumenti NRM egatuwa naye kaakati teri alondoola kubanga abaka abaddeko bagamba bo tebakolagana na gavumenti naye nenyigawo ne minisita w'energy n'atandika okutuyamba n'atandika okuza transformer ze tugenze nga tuzza mu bantu kati ebyo byonna bibadde binnuma nnyo amazzi ag'emidumu twalowooza nti eyo projekiti tugimaze naye yaziŋŋama teri agirondoola teri afaayo basaba busabi bantu ssente ezo program za gavumenti kati omubaka eyaliko yeyagamba nze sikwatagana na gavumenti kati bwe watukwatagana na gavumenti onoosakawa kubanga toyinza kuteekamu ssente zo n'olwekyo luno olutalo olw'envuddeyo nwane ndabe nti ntaasa n'omuvubuka abavubuka tubakozesa obululu kati yabakozesa obululu ne babeera mu bululu naye ate talina kye yabakolera nze nabasabidde ettendekero bagenda okuzimba ekampiringisa era okuba nti abaana basoma ebyemikono emisomo gy'emitwe nga gino pulezidenti matendekero gagenda ggulawo yayitusuubiza byebimu ku bintu bye tugenda okukola weewaawo neyanzege honorable oyo yazze ku kifo ky'omubaka owa Mawokota North mu district eno eya Mpigi neyanza ebisingakawo mu bisange mawule gaffe agesigika wamu n'agagambuuza kulikayo nnyo mwannyinaze n'okuba nti otutuusizaako ebimu ku ebyo ebifa ebuyi obwo n'okuba nti oba oli awo bwedda tusigira ekifaananyi mu bitundu ebyenjawulo nsonga nnyingi nnyo tukyagenda